okusa ku mwami Kamali akunnyonnyola nti ewaabwe abafumbira besiganya abakazi era teweebuza lwaki omukazi ajja atya ku kyapa bw'amala okulwala Muzeeyi Kamali omulundi ogwasooka afunamu kafiya ng'alaba wayinza okkoonagana omukazi eyali mu maka ng'alina mukolera transfer at least amuteeke ku ki tosobola kugamba nti nonze ndi mwana wa mujjawo nzize nnwanirye gwe byokoleredde no tuwulira nti omukyalo omukulu ye yali mu maka onazze oluvannyuma so is it true that Kamali alinayo abaana abakulu no but this is the truth bw'abanga Kamali alina abaana 17 they entitled to the share of their father because tebalinayo tata afudde nga tetulaba yes no but for a let me tell you people, let me tell you, the law is the law. Yeah, the law is you cannot bend the law. They are entitled to the share of their dad, not the wife. I mean, anyway, watching Pakana now. Where are the kids of these people? Abana mubalete. Babalete. N'abaana babalete bonna. They are raised them. Tulabe ekiddako. Because justice for all these kids. Abaana bano tebalinayo taata mulala. Kamali ye taata waabwe yekka. Bwe tubanga tuli bakutunulira musango guno na kufuna observations entuufu. Kigende n'eri abaami bonna. Nti abaana abazaalibwa mwami Kamali bamugabananga mwami tebalinayo taata mulala. Therefore what is going to happen? Decision enegenda okusalibwawo ne bana abaana kiba kigenda bakusa abaana balala naddala batali ba mukyalo ono gwe balina mu bato kubaka kati n'omulamuzi mwennyini mu kooti akyogedde n'agamba abantu bano tuwulira balina abaana lwaki temutuletedde lwaki abaana bano si be bali among the surety oba okiraba kubanga kijjayo ekinyusi twagala tulabe abaana ba Kamali bano bonna be yazaala baliwa wadde batugamba Kamali is still alive, therefore, abana balikola ebyabwe oba no one can talk about abana bali until Kamali afudde. Omuzadde yenna alina amagezi ennaku zino. Amadame ne distribution tukikola tukyali balamu tetulinda kufa because tumanyi tuli mu wicked world. Kamali olwaleero ateekwa okubanga ku mbeera gy'ayiseemu kati amanyi kiki ekiddako. Therefore okutaasa abaana be bali be yazaala mu bakyala abalala alina okukola decision ye ng'omwami nga tata w'abaana bano agambe obudde sirina mukwate ebintu byange mubipe embigabe. Ekirala Uganda kyebalina okutegeera nti Muzeeyi Kamali tali ku kyakutwala maali ye yonna yakkiriziganya mu mbeera ey'okugabana. Kyova olaba nti mu kusooka enteeseganya ezaasooka zaali nti nkuwa kino ne kino nange mpa kino ne kino omukazi kye yagaana. Nze I personally naliwo tangazaamu katono Kamali waliwo n'ensonga endala abantu gye bakwezi ebyapa ebyo omukyala byalina. Yes. Mulimu n'ebya Kamali nga yo omukyala tali nga tabiriko okugeza ng'amaka we gali. Temuba bubbi. Okitegeera nti amaka we gali tebiriiko byonna byalina amaka kwe batudde amannya biriko Kamali yekka. So bwe tuba twogera ku maali ya Kamali gyalina tetukugamba nti omukazi tagenda kufuna tukkiriziganya mu mbeera y'okuteeseganya kuba Kamali alina abaana abawera. Kakati bwe kiba ng'oba yalina abaana 13 ng'olwaleero gwe waaba n'otugamba nti gw'oyagala okutwala sheya ennene olubali abalala abasigadde bagenda kutwala kiriwa. Ekyokubiri nti tulina omukazi omukulu mama wa Beatrice mu mukyalo oyo omukulu naye yaleka azadde abaana ate maali yagikolerera. Kati gwe bw'ojja n'okumplaining olwaleero ng'otukakasa era ng'otulaga nti munnaaye emaali nze nyina ogitwala ate abaana bali abalala b'omukazi omukulu omugenzi yafa 29. So tetugamba nti twagala kunyigiriza mukyala neffe tukkiririza mu mbeera ey'obwenkanya ku nsayidi zombiri nti omukyala akkiriza aleeta ebyapa. Ekyokubiri ekitiibwa omulamuzi bw'abadde awadde omukisa balooya baffe boogere ensonga ebadde simple. Atukakasizza atugambye nti balooya badde basaba nti ono aleeta ebyapa onfuna bulungi aleeta ebyapa babireke mu kkooti okitegedde then bamuwe ebbeeyi. Muganda wa Muzeeyi Kamali nti nze bwe
abadde mulamu abadde muganda we muto waabwe muto wa Muzeeyi Kamaali yennyini nze olwayo I personally mulabyeko ng'ali ku ludda olulaga nti ayagala kunyigiriza muganda we kyova nti baganda basajja bannange mwena abali wano fe equity for men tetugamba tukugamba tubalina ku bukyayi nti obaki waba tugamba titwegendereze mu maali yonna gye tukola abantu baffe nti olonda bye muto waabwe kikaggalanda kyabwe nga kyekiyimiridde wali era ekimaliridde okubanga kyekubana n'omukazi eyajja gwe mwawasa atwale emaali ya muganda we naye nga weerabidde nti omusajja muganda omukulu yakuweeredde buli kimu yayitobye nakyo n'abaana abazadde so tugamba nti ku mulundi guno bataata batakyalina ddoboozi lyeyogerera fe twasazeewo okubeera eddoboozi ly'abakiri ly'abaami era tukkiriza nti kooti ku mulundi guno ejja kusala na mazima naye kiraba kubanga abasajja nabo kitonde ekizaalibwa omukyala gobokera makyano gambo nza abakyala bantama abasajja bantama kitegeeza nti olinga agamba nti abalala bo si ba mugaso ontegerekese bulungi so tukkiriziganye nti omulamuzi n'abakwatibwako ensonga ku mulundi guno ensonga egenda kubeera kugamba nambulukufu ekyokubiri nti basajja batono nnyo abavayo ne bacomplaininga nti abasajja 10 musajja omu ku babiri be bavuddeyo ne bawogera emu ku bibaluma naddala mu makeeyo abasajja beetuze abasajja bakozinza accident ku makubo nenga lwa stress lwa bizibu basanze mu maka abasajja bangi life expectancy yaffe ekendedde kyovula percentage y'abasajja kwe tufiira y'amaanyi nnyo compared ku bakyala nenga ebizibu byonna ebisinga biri related mu makoomo omusajja bw'ayogerako olwayo nti yetayogera omukazi akaba bukabisebo olwayo ne basala omusango nti gukusinza nga muzebula bimisango ebira gituze tubeeramu so tugamba ku mulundi guno Muzeeyi Kamaali alina ne proof eraga nti yeetaga kwejjanjabya gwe ku maali ye gye yakolerera ng'akimanyi bulungi nti ndiba sikyalina mukono ene maali eri nnyamba bwe mba sikyalina maaso amaaso eriso liri nnyamba ate gwe ŋŋamba otya mbusobola kukwatako wadde kantu kugenda kwejjanjabya gwe notandika kumbegerako bubegezi nkyali mulamu leka nejjanjabye ndikola endala ekintu ekirala kyesaagala nawuliddeko omukyalo ono lwakuba amanya simanyi nawulidde bamuyita bakadumpuni nze sibamanyi naye bano abakyala abavayo ne bagamba mbu balwanirira eddembe ly'abakyala okulwanirira eddembe ly'omukyala tekitegeeza kwekubaana na muntu ataliwo okunyigiriza abaana abalala tulabyeko abakyala bangi bayingira mu maka bwagayingira ne yeefunza like sezaba Flavia Namulindwa ozo osanze omusajja akasente kakozeewo mu bulamu bwe ke kasource of wealth kaina kwatunuulidde okuwa abaana be bonna bazadde including n'awaze kati gwoze oyagalako ka property kosanzeewo okagabane gwe wekka na mwana kati bali abaana abalala bo bakole batya because ne bana abaana baba bazaalibwa mwami ono therefore bana abakyala abeerimbika mu bifaananyi byambu simanyi tulwanirira abakyala ng'ate muliwo kopressing abaana baffe betu abasajja bangi abazadde mu bakazi ne babasuulira abaana ne babama rights zaabwe rights to education rights omusajja yali amuwakkalina ye Busega simply because yali amuwakkalina ye Busega abakyala bano abatudde mu maka balemereddwa okukikkiriza n'okuacceptinga nti omusajja bwazaala abaana ebweru tekitegeeza nti alina okwawukana n'abaana ate nekyokubiri mami kyenjagala otegeere nti tulina n'abaana baataazaala wabweru abaana b'omukazi omugenzi yafa 29 mama wa Beatrice mama wa Bilba mama wa Innocent ekyokubiri kyenjagala mutegeere mu nsonga eno era kyenjagala ku mulundi guno abantu tubeerekkirira naddala ku baami olwaleero bw'okeera ku makya n'ondaga nti siina buvunaanyizibwa oba siina maanyi ku maali yange ng'olwaleero omwana oli mu kugezaako okunnwanyisa emaali yange egende njagala kutegeeza bannayuganda n'okuva mu kitegeere nti waliwo tribes ezimu okusa ku mwami Kamaali akunnyonnyola nti ewaabwe abafumbira beesiga nnyo abakazi era teweebuuza lwaki omukazi ajja atya ku kyapa bw'amala okulwala Muzeeyi Kamaali omulundi ogwasooka afunamu kafiya ng'alaba wayinza okukoonagana omukazi eyali mu maka ng'alinamukolera transfer at least amuteeke ku kyapa sigamba nti babikola bino wabula akyogera era n'emyaka we batransfaringira omukyalo ono abeereko weegiri era ne wali babipresenti zakulaze nti weebiri kitegeeza kabonero akenkula nti waliwo ekyapa kimother title ekyono omusajja ennyininyini then wabawo ne kino kwe baamuteeka kyetwaga tukkiriziganye nti kale omusajja bw'aba ayinza oba yakolamu kensobi abasajja ffenna tuzikola naye ku mulundi guno tugamba kale kkiriza mugabane sheya nga ye bwakugambye kwata nagambako nti emaali yonna njitwala akukkiriziganya kuba naliwo mu meeting asooka nga waliwo kanyaji yali amuweeye Busega ng'alina n'amaka gaamuwa kakati kkiriza otwaleko ku kalina yagambye nti buli mwezi asooka kuva millions 3 ku millions 4 kkiriza otwaleko ekyo naye atwaleko kino n'abaana abalala babagabire ekyokubiri waliwo abaana abakyasoma
kati gobokera machano abembere eri wongo lwayo byonna bigenze mikono gy'omukyala abaana bano singa mwami Kamali afira bagenda kulaga oli kabikola bwaba cyali mulamu nga yes omukyala ali mu maka yeisati watyanga avude ukyekyo kyekituzayo wali kyenasoso bagamba nkyennaku zino fe abazadde abalabira ewala ebintu tubigaba tukyali balamu naddala kati bw'olaba mwami Kamali already amaze okulaba embeera bweri atunuulira abaana be bali be yazala n'agamba abaana bano bwe mbaleka mu matigga gano bagenda kubeerawo batya therefore ekyo kyokka kimumala okukyusa mind n'agamba you know what kangabe ebintu bino nga nkyategeera busimbalaala ekijja kijje kakati omukyalo ono kyalina okukkiriza nti yajja mu maka nga galimu abaana aleme okuopressinga omwami ono mbadde nempuliriza nga bagamba mbu abaana b'omukyala baclaiminga nti mwami Kamali ne condition gyalimu mbu yabatokyalinga kibana ababiri tuwulira balina abaana bano lwaki tebali mu kooti era lwaki ku baana bano tekuliko beeyimirira mu kyalo olwo byayina kyalabye because tulabyeko muganda wa Kamali omwami omulamu nga muganda wa Kamali blood brother oba kati ebyo ebya blood sinza bitegera sibakolanga kooti yeni naye ye introducing nzega mulamu wa mukyala nini ni muganda wa Kamali kakati ffe twagala because like it or not omuzadde yasooka okowninga obuyinza ku properties bwaba yazikola but the second beneficiary mu properties ezo baba baana tusaba abaana ba Kamali yonna gye muli nga mukaaga mwenna mujje mu kooti oba olyawo kinawo omulamuzi okusalawo kale